Aha, tukyagendera ddala maaso nga nabagambye nti mwami Kango twamusanze no ku lusozi lwa Walusi, naye nyinza nti okuva ku Walusi nga sikulaze ebimu ku bintu kale ebisangibwa mu lusozi kwanze sibitegeera nga nabagambye mu ababaddewo mu ntandikwa ne mu kitundu kyaffe kiri ekyasookedde ddala. Amanya nze nkyali Stone M nga kwagala nnyo gwe neyeekuumidde ku Yugi Now sebo. Aha. Abatulaba twagala okubebaza mwebale nnyo mwebali eddala. Mukulu alina omululu yazze nango wako ate era alina omululu akyayagalira ddala okumanya n'okulaba. Ebyaddala nga nabagamba nti ensi emyoyo ya ddala abantu bangi bagiyingiramu ne batandika okukola ebintu ebirumya abantu bangi bagiyingiramu ne batandika okukola ebintu ebibaleetera okusemba mu bulamu bwabwe. Kati kuno ku lusozi kwe tuli Walusi tugenda maaso nga tubalambuzaako kubanga mwazze tusagala tukeeri tulabe ekifaananyi kimu ng'ekifaananyi ekirala temukiraba wazze kati njagala balagako ekifo nga kino eno sebo semberako wano eno nawo basamirirawo wano nsembere tekirina buzibu oli n'omusajja wa Katonda kati wano basamirirawo emmandwa gye bayita bamweyana nga boolaba amacupa gana amacupa gakolawo ki amagiraasi ye bantamiivu kati oli ajja n'agula omwenge n'agugiteerawo awo emmandwa eno esobole okunywako nga bw'ogulaba egiraasi omwenge ogamigana amacupa kano konna akasiko keetooloddwa tobikula nnyo naye guno omuddo ekikulu kya byonna kyoba omanya bino ebintu biriiriyo bya ddala era ogambye nti bagula omwenge guno ne bakola batya guno omwenge gwe nnyini gwe bateekamu gano macupa gano magiraasi guba mwenge muganda gwa nedda ono bamweyana yanywa buli kika kya mwenge ogw'omwoyo ogwo muzimu nobona walajja omukole ate ogwo gwe guleetera abantu okugwa eddalu by the way abantu bojja osanga nga agudde eddalu nga mulalu omwoyo ogwo bye bitera okuguleeta kutamiriza abantu n'otamiira nobeera nga okola ki ogwa eddalu okwata abakazi sometimes omwoyo ogwo gubeera gwakugendako oleepinga omwoyo ogwo gubeera gwakugendako naye ffe tukirabanga nze wembeera ku kyo kati nkirabanga it is nothing as I told you nti nze njo kyamasabo mukookya masabo ndi kabaka bamweyana mmwokya n'ebirala byonna simuyinaako buzibu naye tukyali mu mbuga ye tomukuba nnyo nedda ssebo tolina kyoŋŋamba ekikulu kya byonna nze nagambye ebyo njo kyabyoke kati omwenge agunywa atya kuba wagamba luli nti giba myoyo giba myoyo naye nga we nagambye giba myoyo naye giba gya ddala kati semberamuko atulaba owa kamera nsaba osembere nga boolaba wano eno kati waliwo n'eccupa yo oba ogiraba bagiteekako n'oluwagi ne bagisiba okwagala okulaga endala ziziri zisimbye akalayinizi nziraba ate kino ekyoto eri lyonna lyonna vvu basabirawo ente embuzi biki n'ebirala naye ffe tuliwo wano eno omulimu gwaffe kujja wano eno kunafuya bintu ebyo tujjanga ababisapootinga oba oluusi nga ababirimu tusobole okukweka ekifaananyi kyaffe okujja okubinafuya era amaanyi agali wano eno ne be basibirako bonna fire in the mighty name of Jesus fire omuweereza tukyaliwo tebanyiige ekikulu kya byonna nga we nagambye mba nga nzijja eno nzijja mu bulamu obwa bulijjo sijjanga musumba Kango wabula nzijjanga mu mbeera nga yanjawulo nga mpulire engalo zitandise okunsiiwa mbadde oba neekoonye kamyu gwe mmanyi nga asiiwa oluzi nalwo mpulira balwogerako luulwo nga bulaba era luzi lwa misambwa si lusime imbu lwajjawo bujja lwereetawo obwereesi naye ffe byonna tugamba bugambi nti fire era amateeka by the way lwakuba mulire musumba Kango sagala mweraliikire amateeka g'olusozi wano tulina okujjawo nga tetwambadde engatto kati eno tuli mu nsobi muli mu nsobi naye nze siri mu nsobi kubanga nze siweereza mwana wa muntu ate ffe tuweereza ki nze mpereza Katonda kakati obeera nga gwe omanyi nti no bino ebintu obikkirizamu ngeri omanyi nti ebyawongo bikkosa awo obeera oli mu nsobi naye kati nga nze ebyo tebirina bwe binkwatirako ogambye wali we tuva luzi lwa misambwa wano kati tugenda kutambula musambwa ki nga ngezaako okubalaga saagala kusomesa misambwa kubanze sirimu okusomesa misambwa wabula ndiwo okunafuya maanyi gano lwa nsonga nti abantu bangi nnyo be basibidde mu kazi kano bangi nnyo be banyweseza ku mazzi gano eno nga tetusanzeemu mazzi tosanzeemu mazzi sebo tokyalaba
katulaba tuzeemuka emabega olaga omuntu ono bayidawe bino ebintu it is nothing lwakuba nti no abantu babikozesa wamanga laba amazzi gaago mukama wange era wansi olaba lwazi kati akazi keesimamu mu ngeri yaako nga wekaagala so tugenda kwambuka tusobole okubalaga waggulu wano eno mu linnya erya mukama waffe Yesu Kristo naye nga njagala okubasaba namwe abali ku channel kuno eno musubscribinge mulaikinge tweyongere okutambuza obubaka buno eno twongere okulaga obwerere bwa sitaani era njagala okubasaba mwenna abatulaba nti gwobeera ng'oli eyo ng'olina embeera ekukalubiriza ffe tulina we tutya nze sina we ntya kuyingira ne basajja bange tebalina batya kuyingira bano babano batunoonyerezaako ne batugwako ne bobunyomero gye tubeera eno nga tuwumuliddemu era we muze kisoose ne kinnumamu naye ate oluvannyuma ennyo nkirabye ng'omukisa lwa nsonga nti bwe tuba nga tusobola okwoleka obwereere buno kitegeeza ki kitegeeza nti omuntu ali ajja twesiga okutuwa essabo lye tulyokye mutuwa amasabo tugokye mutuwa ebyokukola mu linnya erya Yesu Kristo tugenda maaso nga tubalambuza ebintu ebyenjawulo actually waneeno kati nsobola okukiwulira nti omwo baasibiramu omuntu ekyo kiswa okiraba kifulufu bakifulula kyaggwamu enkuyege kati ebiseera ebisinga obungi abalogo bakikozesa nnyo okusibiramu abantu okubeera nga tebalina mikisa gyabwe bagiteeka omwo bakikoleramu okuba nafuyo okwamalamu amaanyi mu byenfuna n'ebintu ebirala tukyagenda mu maaso ne mwami Kango twamusanze eno ku lusozi Walusi yesebo ngawe mukiraba sometimes waliwo wolaba nga omanyi bwe tubeera mu nsi y'emyoyo ate ekintu kisukkamu naye mujje tufolowinge twambuke tusobole okubeera nga tubaako niwe tubatuusa tubeeko niwe tubatuusa tukyagenda mu maaso ne musumba Kango nga we nakutegeezezza twatandikidde ku ofiisi olwaleero ku makya gye tutamusanze bwe tutamusanze eyo kigatto n'atulagirira n'atuzigirira omugagga ssebo gye yabadde yeekwese kati nno ne tutindiga eggendo paka luweero eno ku lusozi lwa Walusi naye bingi bye twasanze ku lusozi luno eno ng'era okumugwako tekyabadde kyangu ssebo wano waate we tutuuse gwe atera okulambula ku lusozi nange ekikulu kya byonna ebintu bino mbiraba mu nsi ya myoyo okubitegeera sibitegeera kingi naye ekitukulu nti kiri nti tutuuseyo njagala kubalaga ebintu bino nti it is nothing bino ebintu mbagamba bulijjo nti tubikwata yesebo mu linnya erya Yesu sibaddeewo ebintu bino nti it is nothing obwo bucupacupa baleeta ne batereka tebiina makulu oyasize ekintu kyotaataddewo ate nze yakitaddewo tekinkwatako ekikulu kya byonna faya oyasize egundi yabeera amuteringiyo nze ekintu kyenkola so kano onyonyole bulungi olusozi nti nze wasinga eddogo ery'amaanyi wali naye waliyo abantu bangi simanyi muyimiridde mutya mu kyemiggo kubanga nze bayinza obutandaba ate nga mwe babalaba gwe oyinza n'otubulako ne tufaafaganira eno tutuno tuli babiri ffekka gwe ate ogamba notera okujja oyinza nokuba bino nze sibiina nze bino tebinkwatako ekikulu kya byonna nze njagala kulaga bantu bonna abatulaba nti sitaani atulimbidde mu bulimba anti kati oyasize endeku ebadde ya mintu emeka mitwe esatu kati lwaki ogyasizza naye njasizza bwasa nga bulijjo njasizza bwasa guno mutwe gumu ogumu guvuddeko njasizza bwasa kubanga teyina makulu gwe wagitaddewo kati essabo lyengenda okwokya bannaye abatulaba njokya masabo omulimu gwange kwokya masabo kubuulira njiri nakubalaga Kristo anti katusobe tukitereeze ffe babiri tetubibaddeemu oyasa ekintu kyabembe nze nkyasizza ate era nkyayasa by the way njagala tugenda ojasizza wekka nkyasizza nzekka era si eno program enyumira kakati obulimba bwa sitaani nga we mulaba kana akabira kana akabira kabeerako ebintu bingi balina ebintu bingi bakolerako waneeno okusamira okola ki naye nze mbagamba nti ebyo nze tebinkwatako ekinkwatako ye Katonda wange sina kintu n'ekimu kyensobola lemwa kukola wembanga nina Katonda banyabo ne baseba abatuwuliriza eno ku kitundu gye tuli sibamanyi naye nze ate ebiseera ebisinga obungi bayira entambula tebandabya nakundaba anti kati ate ogenze kwasa kantu kabendi ate ffe batulaba anti kati nze ekikulu kya byonna kyemumamanya muliko obukuumi wasigaddewo akalala nako tukaase
Tokasa. Nga tukasa kubanga oba tukase nga nako tukasa wala fe tulina buzibu na kuwasa busabo na kuocha busabo mulinye lya Yesu. Musumba obudde bugenze nze mpulira Nathan Seddo kankana tusibula batulaba sibula abakulabye ngo yasaka abatulaba njagala onkubire ku namba yange 779 no 779 341 779 341 gwe nango oliyeyo ngoina ekyakusiba ngoina ekikuluma ngoina embeera gyoyitamu oli bweru bwakusiranya ffe tetwetaaga kulinnya nyonyi kujja kukolako wabula tutuma butumi kigambo kya Katonda nga bulijjo era nga mulabe kyachi eza bulijjo naffe tuli kyachi. By the way omusajja njagala Isa wanene era mpisewo ekigambo kinene kubanga omusajja ono akozesa amaanyi agava ku lusozi luno oyo owenansana naye omusajja yajoze Katonda agenda kubibwa Katonda agenda mukuba omusajja omutegedde wenjogerako oyo omusege agenda kubibwa nnyo wabeera kola ebintu yabikole nga tali mu Katonda. Kizibu ki wali ofunye kaso kale ki wali osanzeeko eno ekyo nali nsanzeeko eno ntera nnyo okusanga emisambo nga gitambula ate ebyewalula byonna bibeerayo sofa iyo automatic nawe olabye ensozi mwe tuyise amayinja mwe tuyise kati emisambo woogisanga anti nze kati kisinzira wemba nga njagala gundabe mba ne faith eyo naye mba sina faith sina nsonga lwaki ngulaba bino ebintu mbiyitamu nembi experience nga ate era waliwo gyosanga nga jjo gyasiba abantu nga Mukama yabanteekateekera nti bagenda beera abantu bange. Kasokedde twazze waneno walabye yo omusambwa n'ogumu of course nze nconnectinga n'emyoyo kati waki twagitulaze ne wallahi kati gwe oyagala kulaba mwoyo nga nze wengulaba obwedde ogirabira mu nsi yamwe eyo olabyeyo ng'emeka leero kale okuva etwazze sina emeka gyendabe sinajje ngenda kugamba nti gyendabye n'ekikulu kya byonna kimumanya tuli ku lusozi oluliko ebyawongo nze byesiwa kitiibwa era mbairayo programu yaffe eddako tugenda gikola tuyingirie eddala mu bisenge by'amalogo kati era mbadde nsaba nti bwe mubeera nga mwagala bairawe abatulaba obeereyo ng'oli oyagala supportinga programu yaffe eno bambi gisupportinge akasente ko kasaanyewo ko kunde kwemu gwe bakulogeza ndeku eyo okusiranya obulamu bwo bakuteeka mu bintu ebyenjawulo naffe tugezeeko birinnya obimenyaamenya obimalamu so obeereyo ng'oli yange wali yagadde osupportinga omulimu guno eno ffe tutandika okukola programu eno tugikole programu eno kubirako Musumba Kango ate mujjukire waliwo abafeere by the way abali mu kukola programu zange zino eno nga baziddamu nga bakozesa amaloboozi gange ne bateekako abamu by the way nalabyeko ne bakola engeri zirayivu n'ebirala byonna nga bafeera abantu nti balagula ffe wali eno njagala mbabulye onkubirako Pastor Kango nja kwogerako eri obulamu bwo naye kiva ku kisa kya Katonda abeera nga tatulungamiriza nti waliwo obunabbi sigenda bbukuwa wabula abeera abundaze ngenda bbukuwa n'olw'ensonga eyo Pastor Kango tabeera ku mitimbagano ng'alagula mbu simanya TikTok live simanya biki simanya YouTube live ng'alagula waliwo abaguddewo zikyano nga ziri mu manya gange nga bakozesa ebifaananyi byange okulanga okola byebagala naye nga sibanze sibanze so mwegendereze nze kyano yange TikTok kwendi Kango Enjoga Abdieri ne Roko Foundation ne channel endala ku YouTube channel bagita Rock International Ministries Matugga tugenda beera tukola program wezi nga tuziteekako ne kweno yugi naawo so musubscribing tugirabe mulinnya lya Yesu mujje ku church ku Lwokusatu ekawungeezi tubawo ne service ey'amaanyi ey'okusaba ey'okutendeka abaweereza gye tuyita discipleship class ate era nga ejjuddemu intercession ey'amaanyi egenda okuyamba obulamu bwo okubeera nga obulamu bwo bugenda maaso. Bino ebintu byetukola Yesu yabikolanga yatambulanga nga abikola ku nsi yatambulanga nga ayokya amasabo yatambulanga nga agoba amayembe yatambulanga nga agoba daimoni kati nze enjawulo gye nyina nomatanga munsanze mu kifo kineeno enjawulo gye nyina is to destroy God's work era tugenda mu destroyinga tugenda kutta tugenda kusaanyawo buli kyonna ekyekuusakuusa ku malogo era njagala Mukama atuyambe wanudde tusange ku musambwa nga tuli ffenna nga gwe naffe tusobola ogulaba nga nawe musobola ogulaba by the way emisambwa girabika tusobola osanga akakadde ate na wali nguulya nga weeguli mbadde nsaba mupozinge mu video tugende anti wali eri waliwo abantu ate tetumanyi tusobola okwawula nze mbabuulire Katonda mwesigwa lwakumwe mulina okutya okusetinga simanyi na kiyo tugenda tutambula oyasize ekintu kyabendi gye tuli wala obuliwo obulala mbwasa
Linda ko bwasa. Ono bwasa nga obaka leka tusoke tugende. Sibula. Sibula. Abatulaba mbebaza nnyo mwe bali kutufollowing okuva gye twatandikidde. Tubebaza mwe bali nnyo mulimu ogw'amaanyi gwe mukola. Mukama bampeera omukisa. Mwera batubaniriza ku Believers on the Rock Ministries. Ematuga mugimu tukungane fena tulina mukuzimbira Mukama ennyumba. Tuli mukuzimbira Mukama ennyumba ate bye bigabo omukisa gw'omulokole oba omukisa gw'omuntu yenna. Mubere bulungi mweraba. Mwebale nnyo mwebalire ddala abatambudde naffe okusinze okuva eri gye twatandikidde bwe twagwiridde ku mukulu gye yabadde yeekwese eno. Kakati amasawo gali tesobodde gendayo kubanga waliwo abakulu balina bye bakolerayo. So okutunuza muntu kamera. Tuli ku Walusi naye tusiibula. Sagala weerabire ayina emboozi efaanaganako bweti oba emboozi yonna oyagala kyonna embeera gy'oyitamu oyagala kunyonyola abantu. Osobola tukoonako ku namba yaffe eri okwo ku screen. Nze Stone MA n'akalala ke omukulu yaŋŋambye seerabira. We tumaliriza okulaba video zaffe osobola kunsubscribingako ku channel yange endala VJ Stone. Nolaba ku bufirimu bwange kubanga omulimu omulala nga wala tuli mu media nkola ne ku bufirimu. Sebo nawe nkusaba subscribing. Nja kubeera subscribing sebo. Eri VJ Stone. Yes sebo. Yes sebo. Tubasaba mugigendeko. Omukulu muyongera omuteekamu ku sente kati ye supportinga yokaje musobola mu supportinga kongo mwaka subscribe ne ka like. Kola bu anime ne bu bini bu series ne bu we tukuyitako mu chachi ya Fiaroko fabayina abaana osobola tunonyezayo ka filimu akalungi n'okwogerera nga n'abaana baffe we bali nkola ne ze anime nandi mbadde simbimanyi ya anime byemanyi biri bimu kwokya na kusaanyaawo ebintu ekika bwekityo tumitinga omulundi oguddako tubeyanzizza nnyo data wammwe n'obudde bwammwe mpozi n'akatalekeka leero tetuyingidde munda naye next time tugenda yingira munda mweraba bali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewondo mbono bwebonera bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandika